Ababaka ba Palamenti abeesimbawo ku bwannamunigina mu kalulu akawedde ne bayitamu bakulembeddwa Sipiika Anita Anet Among okugenda ku kitebe kya NRM e Kyaddondo. Bano okuli Wamakuyu Mudimi owa Elgon North, Patrick Angon owa Kumi Municipality, Kinobere Herbert owa Kibuku n'abalala bategeeza nti ekibaleese kwe kusaawa enkolagana wakati waabwe n'ekibiina ekiri mu buyinza. I want to congratulate all of you. So as a Parliament of Uganda, we are ready to work with the independents and give them assignments from the party. Sipiika Anita Anet Among ategeezezza nti ababaka 69 abaavuganya obwannamunigina beetegefu okolagana ne NRM era nti baakutwalibwa e Kyankwanzi babangulwe. To join the team in Kyankwanzi. So the invitations can be picked in the office of the second national vice chairperson. Akulira ebyamateeka mu NRM Enoch Barata n'ow'ebyamawulire Emmanuel Dombo basanyukidde enteekateeka eno. Ffe nga NRM okukola emirimu mu gavumenti kyetaaga nga mwena mutambulidde wamu kubanga ezitalaganye zikubagana empawa. Ate gavumenti eragidde zi yunivasite n'amatendekero aga waggulu okukozesa ebbanga lya mwaka gumu okwetegekera ensomesa ennongooseemu eya competence based education. Abamyuka b'abachansala okuva mu yunivasite ez'enjawulo okuyita mu kibiina ekibagatta ki Vice Chancellors Forum bakubye ettooki mu nteekateeka eno mu nsisinkano ebadde ku UCU mukono. Bagamba nti nnungi nnyo wadde ng'obudde bubaweereddwa butono nga n'ensimbi ezeetaagisa okutuukiriza kino tebazirina. Mu universities zonna twateekawo obukiiko obulaba nti butunula mu ngeri gye tusomesa abaana nga tukyusa engeri gye tubadde tusomesaamu edde mu nsomesa eya practical ng'erimu hands-on. Akulira ekibiina ekigatta abamyuka b'abachansala ki Vice Chancellors Forum Professor Paul Wako agambye nti gavumenti yabawandiikira omwaka oguwedde ng'abayizi abali mu siniya ey'omukaaga bwe banaatuukira okuyingira yunivasite balina okuba nga beetegese. Buli munnayuganda kyabadde aluubirira kubanga obuzibu bwe tubadde nabwo nti oluusi abayizi bava mu yunivasite naye nga ebintu bye bateekwa okukola babadde beetaagamu ate okuwagalwamu. Nga basinziira mu lukuŋŋaana lwabwe olw'omulundi ogw'77 bateeseza bwe bagenda okuteekesa ensoma eno mu nkola. Buli yunivasite eneeba tetegese nsomesa yaayo okutuukagana n'omutindo ogwa competence based education tejja kukkirizibwa kutwala baana ba mwaka gusooka. Ate bannalotale bafungiza mu kaweefube waabwe w'okubuunyisa amazzi amayonjo mu malwaliro ga gavumenti. Bano batemye evvuunika ery'okuzimbira eddwaliro ery'Akasozi Health Center 3 mu munisipaali y'e Nansana Naikonto ey'omulembe nga Gavana Michael Kitakule yakoze omukolo guno n'asaba ebitongole by'obwannakyewa okwongera okwasizaako gavumenti mu kutumbula ebyobulamu. Era nguwa omulanga Rotary Clubs zonna mu ggwanga nti bannaye bwe mulaba health center oba abantu abeetaaga community yeetaaga okufuna amazzi tugezeeko okulaba nti tugiyamba okufuna amazzi. President wa Rotary Club y'e Kiwenda Beatrice Muchunguzi ategeeza nti baakwongera okusakira eddwaliro. We need water. Water is life and water is also dignity. Kati gano amazzi gajja kubanga gatambula mu ddwaliro lyaffe and kigenda tuyambako okuimprovinga the quality of services. Ate abantu 13 abaali banoonya obukulembeze lango kyokka ne babaperereza ne badde ebbali ekyawa abaali bavuganya ku kkaadi ya NRM omukisa okuyitawo nga tebavuganyiza bagamba nti bagala kusinkana pulezidenti. Enkola ya NRM ne bawamatiza nti bave mu lensi eyo bawagira pulezidenti Museveni ate baviire aba NRM nti bajja kuddizibwawo ssente zaabwe zebaaliwo batadde mu kalulu. Bano okuli Geoffrey Biro okuva mu Dokolo North, Emmanuel Omanga owakole South n'abalala basinkanye bannamawulire mu Kampala era nga bakulembeddwa mu Moses Ongwech omukunzi okuva mu bitundu by'e Lango. Bagamba nti basalawo okwegatta ku NRM kuba balaba nga bwe balina obusobozi okufuga eggwanga. The last election, this recent election, I think they used 1.5 billion.
So if I did a good job, you're supposed to pay me 20% of the money they use. Condition number 2 yali nti bagenda kuweebwa emirimu esava. I want the president to meet them, me and them together, 13 in number. I want to meet His Excellency President, so that the president can say thank you. Ate mu kaweefube w'okulwanyisa amataba, kampuni ya Crown Beverages Limited ekola ekyokunywa kya Pepsi etongoza ekyuma ekiyambako okukuŋŋaanya obucupa ne butwalibwa mu bifo gye bwongerwako omutindo nga tebusaasaanye ng'omu ku kaweefube ow'okutaasa obutonde bw'ensi. Omukolo gw'okutongoza ekyuma kino gubadde kyengera ng'atwala ebyobutonde mu Town Council eno Ambrose Yerinde y'abadde omugenyi omukolo nga gwetabiddwako abakungu okuva mu Pepsi. Yerinde yennyamidde olw'abantu abamala gamansa kasasiro olw'amataba bwe gajja ne bawanjagira gavumenti okubayamba n'asaba abakikola okukyewala. Ebyobutonde tutegeeza ntobazi zokka naye ka twogere ku ntobazi ebicupa buno bwetubanga tetubuleesenga wano ku haabu abalala babisuula mu myala enkuba bwetonya banange amazzi gajula mu bibuga. Rogers Nguzo akulira bakitunzi ba Pepsi alambuludde ku nteekateeka eno ng'essira basinze kulisa kukuuma butonde bwansi. For the communities to help themselves collect and sell to people like Junior, then we also came to their level, reclaim to make sure that they're well facilitated, that they can collect more and more. In our partnership with CBL, in the last 11 months, we have collected over 860 tons across these 3 locations. That is a lot of plastic. We have also been able to create 50 jobs. Netugamba tusobola kukola woki okuyamba environment yaffe okulaba nti tubawa tuk-tuk, tubawa ebisawo, tubawa ne machine